Bravo kifo ekiriirwamu oba restaurant esangibwa ku kizimbe ki Uganda House ku Kampala Road nga kati kifuuse muyonga oluvannyuma lwa nabbambula w'omuliro eyakikutte ng'obudde busaasaana. Akulira ekifo kino Emmanuel Semanda atutegezeza nga bwe yafunye essimu okuva ew'omukuumi ng'amutegeeza ku muliro guno yagenza okutuuka ng'ekifo kyonna kisaanyeewo. Omusirikale agamba abadde ku duty nti alabye ennimi z'omuliro eza bbulu nga ziva mu ffumbiro era agenze n'ategeeza abasecurity b'ekizimbe ekya Uganda House abaanguye okujja wabula ng'omuliro gubadde gweyongera ku misinde egya yiriyiri. Atubulidde nti yagenza okutuuka nga poliisi ezikiriza omuliro emaze okutuuka wabula ng'omuliro muyitirivu nnyo. Fire brigade ku Clocktower basitukiddemu era bayambye nnyo, bayambidde ddala, tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala n'ekitongole kya Uganda Police kyonna awamu. Batuweereza fire brigade units zibadde 3 naye omuliro gubadde gw'amaanyi nnyo. Twasoose okulaba of course ennimi z'omuliro nga zigezaako okuyingira complex eno ya Uganda House, kino kizimbe kinene. Documents zaffe zonna, records byonna ngeri gye twatandika UPC bikyali kumpi wano. Bade tutidde nnyo okulaba nti twakawangula eddokolo nga tulina okujja wano kugyako documents endala tutereeze Uganda ngeri gye tugenda kutwala obuyinza omulundi gwokusatu. Akulira poliisi ezikiriza omuliro Joseph Mugisa ategezeza nga bwe kibatwalidde essaawa nnamba okuzikiriza omuliro guno. Ekigendererwa kyaffe mu kusooka kwabadde okusalako omuliro guno gutagenda mu kizimbe kiri ekinene n'obutayingira eri mu section ya restaurant ennene, era ekigendererwa kitwakisobodde okukyachivinga netukonfininga wano netuguzikiza then tusobola ogumaliriza mu ssaawa ng'emu. Mu kiseera kino tekinnamanyika ky'omuliro guno kwe gwavudde kyokka ng'okunoonyereza kutandise. Era ne effort zaffe zonna ez'okunoonyereza zijja kubeera centered so much there kubanga eno yonna tewabadde problem, wabadde just guspreadinga naye nga siiti yaagwo yabadde mu section eyo. Semanda atubulidde nga bwe bafiiriddwa buli kimu nga kati tamalina kyakozzaako. Sente nyingi ddala sijja kulimba. Ebintu ebimu amanyi bya appreciatinga value, ebirala bidepreciatinga, naye nga ekituufu kiri nti biri mu bukadde na bukadde bwa ssente. N'abakozi bange bafiiriddwa emirimu. Tetulina alumiziddwa, omusirikale ababadde ku duty basobodde okusurvivinga unhurt. Wetuviiridde mu kifo kino ng'abakozi batandise okukirongoosa. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.